Tulinga abazanya akasota bane akatuka wanvu nnyo kasuse bannaye tuli mu temple run newetoloola eno ngenda gweddalu bane Uganda Cranes kisuse. Wakamba oja tusibira nambole onatama kasituma wase bali wasemo tulieno Faza TV twayagana Wakamba ogana leta abakazi tuba wase nze naweza demyaka 3 naye sijawasa Faza TV sisobola Namanyambede Faza TV tekugenda wasa. Banne batukubye golo no nesasira mama Janet. Ka pressure akabaddawo. Ngama ne luna lutambudde singa yantumye ne mukiikirira. Anti yasoka kujja kugwa Algeria. Munange muwagizi wa mpira nnyo. Ha ne ngamba mama anadde okujja kukota ne Katonda ne tufuna equalizer. Ne tusanyuka okufaako obufi. Kale ezimu ku highlights ezabaddewo akawungezi k'olunaku olw'eggulo. Ekisooka twalabye akabonero ke bayita poliisi n'omuntu wa bulijjo nga abantu bakwatagana nnyo beeyagalira bulungi ku motoka ya poliisi. Negwe omupiira emizannyo kintu kirungi nnyo. Abaga mu buwangazi buliise emmeso ku ddiba lya Kapa. Manne emmotoka ya poliisi twandigirinnyeko ddi bwe tuti nga teri agamba nga teri akugambako twandikirabye ddi ekyo twandikirabyeko singa si mupiira. Ekirala kyendabyemu majjo twagenza ogenda mupiira gwajjo ng'emboozi y'engeri ttiimu y'eggwanga gyesulamu yeri ku mimwa gy'abantu nti esula kisaasi kukuba ery'ettaka oba bannayuganda kati awo babadde baaniriza ttiimu y'eggwanga ekisaasi nakinadde endowooza yange nze yabadde eri bweti ttiimu y'eggwanga eyo ekisooka y'abaana basambira wano oyinza okgenda kati okulekamu eno guno omupiira kati nga bwe guzannyeeko emipiira egiwerako naye bifo nga tetunnagenda mu mpaka zino obadde obuuza abantu nti sikwadi ya CHAN eya Uganda ogimanyi nga tebagimanyi lwansonga nti ttiimu y'abaana bazannyira wano temuli bali bapolo basambira wabweru so twetaaga okumanya ttiimu eyo ne tugitegeera. So nze kunza ate mu ndowooza yange nti kyamukisa webanga ttiimu y'eggwanga esula kisaasi mu bantu ba bulijjo tufuna omukisa okumanya nti nange ensula ku luguudo lwelimu n'omusambi w'eggwanga oba kitegera bungi pakati bano baffe bano tetugezaako basindiikiriza nnyo kufuuka ate nti balina twewala balina kubeera eri ate nga ne gye betubasindika ddi tebakyabeegomba okitegera bulungi kati ate ffe tubeetaaga ke kali akabonero aka bbaasi oba kitegera so demo mpe kifaananyi kya bbaasi
nti abaana abo nga basula ku Serena ani ayinza obbaaniriza nga bwe babaaniriza tukirowoozeeko nga basula ku Serena abantu beeyo tebalina budde oba kitegeera naye gomanyi abaana abo bwe baawulidde nga baasi yaabwe eyita woomanyi ku luguudo naye wooyita okitegeera mu kifo mwe yandituukidde eddakiika 5 n'emala eddakiika 15 lwakuba abawagizi bagenda babakubira enduulu naawe bennyini muli munda owulira essanyu nekyo ekikwasa kutema onaafiire onaakwata ku bbina nditadde kaakati wambadde nkyali kweri ensonga naye omuntu tasaana kweriranya kuba omuyigiriza ebigambo byabadde tamanyi na kumanya adda kibuuzo kyangu nnyo gwe tosobola kuŋŋamba bugambi tokwatako nedda njagala nakujuli otegeere bulungi tekikuyingidde ng'oli woogezanga kukwata ku ttama ng'okyejulizaanaafiirwa ate naakwata kakati wamma mbadde nkyabagamba nti nze mu ndowooza yange kirabika bulungi abaana bano bwe bawangula ne baddayo newaffe mu communities olaba ekisaawe nekyabaddemu abantu babadde ndoza abantu emitwalo 314 n'omusobyo abantu abo batono nnyo ku bantu abali mu Kampala muno kakati we baddayo eno gye basula bane baba welcominga kiddamu okubawa ekifaananyi nti okay tulinayo abantu betulwanirira abatukola ki abatukkiririzaamu ekyokubiri politics aside ekibuuzo ttiimu y'eggwanga ebadde esulamu mu woteeri eyo so ebadde ngaesula buli kaseera ebadde esulawo era woteeri byonna mu woteeri mu ebiri naye ekizibu ky'abannayuganda mwe mutijja kuba woteeri eyo mu bulungi basulamu bwe buno bwe baliko naye ne mu bubi nga bagenda mu kutrainingira zifrendire zisekafe zitafuna nnyo funding kuva mu gavumenti era basulamu mwe lwaki mwagala lwakuba tugenze mu kyani omuli ssente nga gavumenti eteekamu ssente tushiftinge tuve mu woteeri eyo tugende mu woteeri endala nga ate bwe tubeera mu competition ziri endala abaana babadde nga basulawo nga tetucomplaininga ne woteeri yo kajje bakozesa banga bakozesa eyo olumu bakozesa nambole kwane yawo nambole kati bagikolera ekisaawe so wabanga babadde bakozesaawo mu bulamu mu mbeera embi ne mulungi mubaleke basulewo kati bwabanga nanyini woteeri abadde ababanja naye ngaali shuwa ni wano bagenda okufunira kasente waliwo nokuba nti mbalina mweso waliwo omuntu asobola okukwatako ng'akulaba nti olinawo ojjottuuka ate kati gweotuuseyo omuddusi so nze ndowooza ni kirungi okubeera okusigala n'abo abantu abakubeereddewo mu kaseera ng'okola ki ng'obeetaaga naye kale bino betunyumya wano South Africa si bibanyumya bagamba bagamba bannayuganda babi balabyeko nga bagamba mbu simaya basasudde referee simaya bakoze biki nga boogera no mu lulimi lwabwe lwakuba ndutegeera nga bagamba mbu twasasudde referee olwokuba tuli waffe mbw era batuwe penalty biki naye nze era mbazzeemu mu lulimi lwabwe ne mbagamba that is Uganda agugemanyi gaffe kale ebyo nno bwe bigenda maaso genda maaso kulanga ate obwatula bingo nyiga 238 *10# njagala kukuwa ku mane akaseera kano so gwa nze nabaganda oba tufunye ssente osigala